Embeera y'okulonda ku ssettendekero St. Lawrence yeeyongeddemu ebbugumu nga ssettendekero ono yeeteekerateekera okulonda omukulembeze w'abayizi oba muyite Guild President ow'e19 mwaka 2026-2027 ssaako n'akakiiko kagenda okukulembera nako nga kano kakutuulwako ababaka b'abayizi okuvaako mu masomo ag'enjawulo. Kino kiddiridde akakiiko akakwasiddwa yafeesi egenda okutwalamu okulonda kw'omulundi guno nga kano kagenda kulemberwamu Medina Martin Juma okufulumya ekiwandiiko ekirambika enteekateeka nga bw'egenda okuba okutuusa olunaku lw'okulonda olujja okubaawo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno gwennyini. Mubamu ku bayizi abeesowoddeyo nga beegwanyiza ebifo eby'enjawulo naddala ekifo ky'omukulembeze w'abayizi kwe kuli Nyanzi Bashir, Waninda Jaffa, Muganga Brian, Nabira n'abalala wabula nga bano bakusooka kakasibwa akakiiko k'ebyokulonda oba ddala balinayo ebisaanyizo ebibakkiriza okwesimbawo ku bifo buli omu kwajjidde. Sookera ddala akakiiko k'ebyokulonda aka Central University nsooka okukeebaza ennyo olw'omulimu amatendo gwe kakoze okuteekawo akakummunta bye balaba abo abasaanidde kuba singa si kakummunta ako ke baateekawo osanga n'abatasaanidde baali badde beenyigira mu nteekateeka zino. Obukwakulizo tebubadde bungi, just kwewaayo na kufaayo, naye buli kimu kijja na kwewaayo. Bwe weewaayo buli kimu osobola okituukiriza. Sijja batiisa nti bibadde nnyo nga biri bikwatira naye buli kimu tukikoze na kwewaayo. Omukulu agenda okutwalamu akakiiko k'ebyokulonda ku ssettendekero St. Lawrence omulundi guno Medina Martin Juma aliko ensonga ez'enjawulo z'atutegeezezza naddala ku nteekateeka nga bw'eyimiridde era nga bw'egenda okutambula okutuusa olunaku olw'okulonda. Me and my team are ready to conduct the forthcoming election, and on the ways how we have a guild constitution that guides us into how the voting process is supposed to go, in which it involves the secret ballot papers, in which every individual is allowed to have only a single vote. Wakati nga abayizi abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo naddala ku kifo ky'omukulembeze w'abayizi ow'e19 mwaka 2026-2027 abeesowoddeyo bakyagenda mu maaso n'okuzza empapula zaabwe eri akakiiko k'ebyokulonda oba oliawo kakasibwa ku bifo eby'enjawulo bye bajjiddeko. Crossrail TV, Fred Yiga muzzukulu wa Nsamba.